life. Bwe tuba tutunuulidde abakyala nga tugenze ku layini yaffe ey'abakyala abalungi as in for now Uganda, weteeka mu kifo ki? Weeyagaliza sente. Okay, that's nice. Tuzze tulaba embeera ez'enjawulo mu bakyala abasinga bagenze ne banafuwa mu bulamu, but you've stayed a strong woman. Ki ekikukuumye okusigala nga okumye your beauty, osigadde recognized mu bantu, okumye ekitiibwa kyo, ate nga you are an example to the others. Nasalawo nengamba ndi maama nendeeta abaana ku nsi natali omu. So ndowooza ku baana bange ekinkipinga okuba nti neeyongera okukola ennyo ennyo obutebeerera okuba good example gye bali. Ekyokubiri nina promise gye nepromisinga since I lost my dad because yali anzikiririzaamu nnyo. Ng'akyali mulamu yanzikiririzangamu nnyo nnyo. So bwe yavaawo saagala mulage nti ekyo kye yasuubiranga mu nsi nti bwe yavaawo kyakomaawo nina okukola ebyo bye yansabanga bye yaŋŋambanga buli lunaku. Akusoomozebwa ki kozooyitamu n'obeerawo ng'omukyala? Ebintu ki eby'enjawulo by'ozoowulira okuva mu bantu nga bikunafuya bikumalamu amaanyi naye ng'ogamba no nsonga mbeera? Ebyo nno bye bingi naddala omukyala eyeekolera ng'ate olabika bulungi. Ekisookerwako abantu abanafu b'obwongo tebasookerwako basajja abalaka bye bamuwa. Tamanyi nti emirembe gyakyuka naye oba mulungi nga bakuyiwako amata n'oganywa. Olina okwekolerera ssente ey'ekikazi ewooma nnyonyo ng'ogituyanidde. And then akalala k'enjawulo ssente tevudde mu basajja banjawulo nono ssente evudde mu musajja gw'oyagala ng'omwagala ku mutima kullo ewooma nnyo. So si eno gye weegabidde ono nooli so challenge ezo zifunye nnyo kozikola nnyo omuntu n'omubako surprise ky'onooleeta ekintu nga takisuubira n'agamba nedda alina okubanga yakikoze alina okuba nga musajja yakuwadde. Baleetawo ebyo mufere baleetawo ebyo oluusi malaaya abantu boogera nnyo ebintu ng'ebyo buli mukazi ng'alabika bulungi. Sooka ontangazeemu ssente y'ekikazi yeeriwa? Eno gyenkera ku makyanga Sherry nengula katugeze nze kati ku level yange kwendi katugeze neogula tiketi n'okola visa n'otamba n'ogenda n'onoonya products n'ozireeta wano oba n'okkirira mu kikuubo n'ofata n'ogamba nti kino nekino nekino onisuubula oba obusowaani bwange bweningatako foko ng'omukazi mu maanyi go oba n'ogenda mu byalo n'onoonya amanda ensawo y'amanda ne bamala okwokya omuti bamala okugwokya n'okuŋŋanya amanda ensawo ne basitikka n'ojja paka mu kibanda n'otuula n'otunda amanda ey'ekisajja yegwe omwami wange olina okuzikola n'amaanyi go n'entuyo zo zigatteko nze mukyala wo muwaka. Ku ssente y'ekisajja esaanidde kukola biki era esaanidde kukomawo? Mubafumbo kuko ssente y'ekisajja erina okugula ettaka, erina okuzimba, erina owerera abaana, erina okundabirira nga nze mukyala wo, erina okujja ewaffe oginteekemu entebalo zibawe ebyaka byobikolere nze mukyala wo mbere mu mateeka. Ssente y'ekikazi ekomawa era ekolawa? Y'ekikazi nvirayo wendaba nti omwami wange wano yeetaagamu kunshinga tulaga ate nnyo bakola kintu kye tuli bimuli ebirina okufukirirwa. Olowooza ki ekivuddeyo nga kiremesa abantu naddala abafumbo okuba like ne bafuna issues? Right now nja kuwa example. Tulina Teddy Bujingo, tulina omukulu Pastor Bujingo, ndowooza ozo olaba sagazza. Right now Teddy Bujingo abaana abali saawa eno agamba nti n'omutima gumuluma aludde okulaba ku baana naye nga tumisa ki ekimu alina akaseera ke yalangiramu ekikulukutu. That was not state for me. Kubiwulira nga byogera ku mukyala. Yeah, it wasn't right. Magezi ki wayiwadde couples as a single? Bwe tukula tubeerako obwongo waffe ebintu ebipya obuggulibwa obwongo waffe ebintu ebipya batuggulibwa ebintu ebipya buli mwaka bweyongerako otategerera bw'otakyuka n'osigala emabega oba tewasoma ku internet. So kati Sherry waliwo nange ng'omuntu ensobi ze nayitamu emabega kamera wansi nenzeenenya nenzeegayirira zive ne mu bantu ne mu bwongo zibave ne ku maaso ffenna tulina bye tuyitamu. So ku nsonga y'abafumbo abo emabegako awo nalinga ngamba omusajja tomumma mwana oba kuwa school fees oba takuwa oba alabire oba talabire tukola ki tomumma mwana at the end of the day asigala taata. And then there is this side eyaffe abakyala bayita mu bingi nnyo kubanga situganye musolokera ku makya ne mufuna difference zammwe mama ne taata which is okay bigera ne bigaana but bwe bigaana kati abaana bana bali wakati omukazi mu ignoring mutekewo omuntu wakati nti kale oba mulamu wange oba yali sister oba yali gundi oba mukwano gwange ono tuyogere tulo wansi twogere nti abaana bano baliise bajjanjabe nze kankole ku lwa school fees. Naye abasajja abasinga bagala nnyo okulumya ffe abakyala ate naffe abakyala tukolagana ku baana baffe tunyiigira ddala obusungu ne tusibira ddala obutaddiriza kati omusajja agenda naye ng'abaana abo n'agamba kamulumye kamulageko n'akutuluguliza kuba natakuwa yadde ekintu n'ekimu ate ffe abakyala tukikwata ku baana tunyiiga obutaddiriza
so kati wakati awo omukyala yagenda n'anyiga simunenya bye bayitamu saabimanya sisobola kusalira muntu musango naye ng'ekikulu kya byonna obusungu obuliwo ti abaana bano bwe tubanga tufunye mu ntalo zaffe ng'abamaama ne tata ng'abakulu tubajje mu ntalo zaffe. Are you a person anyumirwa love? Ogiwulira. Ogiwulira. Can you explain love? Gwe nga gwe bw'oba oli mu love okiwulira? Love is a beautiful feeling. Kimanyi and then love kwe kuba nti ekyo ky'owulira eri munno naye kyawulira eri. Love kwe kutakaka kintu. Buli bw'okako ekintu ng'olaba owaayo tofuna. You force things like esimu okuba esooka okuba eyokusatu omuntu oyo takuwa nsonga lwaki teyakutte takuwa nsonga lwaki teyakuddidde tewaba love ge mazima kubanga omuntu gw'oyagala niwe nabeera bize sharing ani mu dduuka lyange netalanyita wenna amaliriza bwe nti byenkola tekambuweddeesimuleekaana okosijja kudduka ngambe omwami wange yabadde angamba ki ne wemba bize ntya alisi oliwo omugambako kubanga abasajja abatwagala batutegeeza bebi ngenda kubeera mu bize essaawa nga 2 I'll get back to you later nomanya omwami wange ali bize oba for 5 hours oba for a full day agenza ali bize n'okireka nawe oba okiwulira muli munda nga ne waba tannakuddamu olunaku lulamba okuva ku ssaawa oba worry omwami wange oba ali safe naye ng'okimanyi nti tali mu kukiyitinga sa love ogiwulira love it's a feeling si bigambo endongo yadda endongo eyo nali sineezuula mukwano nakubanga endongo naye nga si buyite bwange it wasn't my call so weneezuula ne mmanya ki ekyokukola wezuula nomanya obuyite bwe buli muntu alina obuyite bwe buye munda muye so abantu abamu tebakkiriza naye eripa ku sherry let me give an example omuntu ayinza okulaba sherry atunze ebizigo onyiriza abakyala n'abalaba ofunye ssente n'abaye n'agamba kanzigulewo tamanyi nti nze ebizigo byentunda naye mabega ewaffe mbajjajjange mwalingamu abaana gange eddagala ekizigo n'akunya akantu n'agamba olina wanebwa nakuteekawo n'owona so notamanya nti nze mu mikono gy'abajjajjange mwalimu eki omulimu ogwo so tulemenga okulipira abalala buli muntu muye alina obuyite bwe angenda okulaba Sherry Matovu akosinza agenze cultural tradition abantu ne bagamba Sherry Matovu kiki kyo atugendedde traditional kiki so kutunnyonnyole ku mbeera eyo yenza Sherry Matovu nga bw'okiwulidde ndi muzzukulu wa jjajja bamweyana oli mwana w'e Masaka? Okay. So sikyegana kiwuliriramu emirembe kuba kyekinzizizza engulu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buli kizibu ku nsi kirina eddagala gw'atawaanyizibwa ebizibu by'enjawulo. Hajja Abbas muwanira omusomi w'edduwa wakubimala ng'ayita mu kusoma edduwa. Emirimu gyabula ofuna ebirooto eby'entiisa ogobye ku pasipoti ebbanga ddene tefulumanga osabye visa biganye gye wagenda ku kyeyembeera ekaluubiridde ne bw'obeera emitalo w'amayanja teweetaaga kujja mukono gye nsangibwa kulombera dduwa zange ku namba y'essimu +256 777 43 47 oba +256 742 96 93 33 byobala tebikutuka oba oli akumazeko emirembe ntuukirira ku WhatsApp oba ojje mukono nkulombera edduwa ebisibye bikutuke. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajati with Big Daddy MC okuva ku Vicky Exclusive kyemusaba kiri kimu genda bugenzi kasuubula Vicky Exclusive genda bugenzi ku YouTube yo osooka okone mu kade ate ko subscribing o liking o sharing olunaku lwaleero wiiki tugitandise mu maanyi ate nga eno gye ntambulidde olwaleero ndi mu makindye ate nga wensanze omukyala omu ku abo betumanyi nti nze nganze I can say she is a strong woman, she is a hard working woman mukyala kyonna kyekiri oba birthday yasemba twagikuza ddi naye nga kyemanyi yo wange emyaka giri okyali muto ndiko 34. Wow. Soko buze kubalabi. Yeah. Hello, what's up guys? Babuza ko mwena aba Vicky Exclusive. On a Sherry Matovu. Mama nanja beautiful. The beautiful. Sherry Matovu. Oh yeah. Tell na CEO Sherry Creams and Mitego Herbal Products. Yeah, nza senga babo kugamba nze byonna. Senga wababufu senga wababubuka. Owababufu. Basala okukana ngena ja kubuusa. Okay. Muli bakukyusa mbeera. Tulina okukyuka nze nakyuka nawe olina okutegeera kiki ekigenda mu maaso. Ogambye nti Sherry the beautiful. Saawa eno tuli mu 2025. Bwe tuba tutunuulidde abakyala nga tugenze ku layini yaffe ey'abakyala abalungi azinfu naawe Uganda weteeka mu kifo ki? Nze always banambe. Wow.
Sibaawo. Weyagaliza ssente. Sibaawo mutindo ngukuumye. Okay. Nemeddeko. Okay, that's nice. So tulina Sherry Matovu nga bwakugambye emirimu gigenda gitya? Emirimu bweza nnyo tukola. Kaddemu ako bweza. Wani? Bwa Mukasa. Oh yeah. Empulira. So gwena ali mu kutulaba nga bwe nagambye kola ekintu kiri kimu genda okona wali akade ate mu kiseera kyekimu osubscribing ku YouTube osobola okutunonya Big Daddy MC on my Facebook, Big Daddy MC TikTok ate nga ku Instagram the same way osobola okubanga ate ontuukirira Vic exclusive y'ensonga enkulu podcast tuli mu kugizimbira ddala ate nga mu kiseera kitono ejja kuba ewedde tu premiering ddala ekintu tukitwalira ddala waggulu abazze nga mulaba emboozi ez'enjawulo amawulire olwaliro gabadde mangi webukeeredde tubadde n'ebya Kulthum ate grenade mu busibe n'ebirala bingi ebikyatambula naye ng'ate mwebale kubanga mutwagala olunaku lwaleero gye bukeeredde oli mukyala nakazadde tuzze tulaba embeera ez'enjawulo mu bakyala abasinga bagenze ne banafuwa mu bulamu but you've stayed a strong woman ki ekikukuumye okusigala nga okomyeyo beauty osigadde recognized mu bantu okuumya ekitiibwa kyo ate nga you are an example to the others. Ziri ensonga nga 3 oba 2 ekisookera ddala ndi maama nasalawo neŋŋamba ndi maama nendeeta abaana ku lusiku natali omu babiri so bwendowooza ku baana bange ekimpipimba okuba nti tuneyongera okukola ennyo ennyo obutebeerira okuba good example gye bali and ekyokubiri nina promise gye nepromisinga since I lost my dad because yali anzikiririzaamu nnyo ng'akyali mulamu yanzikiririzangamu nnyo so bwe yavaawo saagala mulage nti ekyo kye yasuubiranga munze nti bwe yavaawo kyakomaawo nina okukola ebyo bye yansabanga bye yaŋŋambanga buli lunaku paka nalaba nti nkigusizza. Oli mukyala ali strong ekiseera ky'obaddewo akusoomozebwa ki kw'ozooyitamu n'obeerawo ng'omukyala ebintu ki ebyenjawulo by'ozoowulira okuva mu bantu nga bikunafuya bikumalamu amaanyi naye ng'ogamba no nsonga mbeere? Ebyo nno bye bingi naddala omukyala eyeekolera ng'ate olabika bulungi ekisookerwako abantu abanafu b'obwongo kye basookerwako basajja abalaka bye bamuwa kyamanyi nti emirembe gyakyuka naye oba mulungi nga bakuyiwako amata n'oganywa olina okwekolerera ssente ey'ekikazi ewooma nnyo nnyo ng'ogituuyanidde and then akalala k'enjawulo ssente tevudde mu basajja banjawulo nono ssente evudde mu musajja gw'oyagala ng'omwagala ku mutima kullo ewooma nnyo so si eno gye weegabidde ono n'oli so challenge ezo zifunye nnyo kozikola nnyo nomubako surprise kyonooleeta ekintu nga takisuubira nagamba nedda oyo alina okubanga yakikoze alina okubanga omusajja yakuwadde baleetawo ebyo mufere ne baleetawo ebyo oluusi malaaya abantu boogera nnyo ebintu ng'ebyo buli mukazi ng'alabika bulungi baba tebategeera bulungi nyo naye kikalikamu kokakakodyo kubakwezo oli omu ku bakyala ssente beekola obulungi naddala ng'evudde mu mwami omwami gw'oyagala ssente ewooma tebakikulimba omusajja nga tumwagala ne bwakuba essimu kyagala kumuwadde obuddakiika ebbiri oba yagala omugambe teekako ssente so ssente y'omusajja wo banange kyekisinga so kuntangazeemu ssente y'ekikazi yebeere tuzze tukiwulira nnyo ssente y'ekikazi yeeriwa yeeno gyenkera ku makyanga Sherry nengula katugeze nze kati kulevo yange kwendi ne katugeze neogula tiketi nokola visa notamba nogenda nononya products nozireeta wano oba nokkirira mu kikuubo nofata nogamba nti kino nekirime kino mwensuubula oba obusowaani bwange bweningatako fogo ng'omukazi mu maanyi go oba nogenda mu byalo nononya amanda ensawo y'amanda ne bamala okwokya omuti bamala okwokya n'okuŋŋanya amanda ensawo ne basitikka nojja paka mu kibanda n'otuula n'otunda amanda yosente gyebayita eba evudde mu ntuuzo ey'ekisajja ebeere ey'ekisajja yegwe omwami wange olina okuzikola n'amaanyi go n'entuuyo zo zigatteko nze mukyala wundi wakala ssente y'ekikazi n'ey'ekisajja yalitambudde etya mu bafumbo oba mbaagalana kwegamba bwe mugatta ssente y'ekikazi n'ey'ekisajja muba temugambikako muba bakabi nnyo ebyo ebiri bwe byegatta awamu muba wala nnyo era kizibu nnyo ababalinza okubalaba nga babasekerera kizibu nnyo okubawangula nga mugasa ssente eyo
ekintu ekyo kyoyogeddeko sikitegedde kuba eyasembeeyo zigatta saawa eno omusajja ali mu Amerika yamudduseeko. Nze mpulira nkubuulire ebintu bino ebyobufumbo nze nyinza okugamba nti it's a blessing from God kubanga bangi nnyo ng'ali awo omusajja talina nakyamuteekamu wadde ngaokufumba bwina oli n'abaawo ng'omusajja ateekamu buli kimu kyebagamba abasajja abagala bakazi bakoze tubirabye ng'okoze buli kimu olabika bulungi n'omusajja n'akulekawo. So ne gwe bagamba nti oba abadde ateekamu ssente oba buli kimu omusajja yamuleseewo okugamba tewali amanyi kituufu tewali amanyi kabudu kakuuma omusajja tali akamanyi just Mungu akublessinga n'agamba ekyo ekirabo nkikuwa it's a gift from God era bwe bakikuwanga kyembracing ng'omukyala nammwe abaami nammwe mulina ebizibu by'obutawasa automatically tulina bitubeeramu okuba abasinga bagamba abakazi oyo yaddiba nammwe abasajja si bakazi nti baaddiba ate sigamba nti abasajja tulina ebizibu naye nze ekintu kino bayira ntero kitwala both way kosa abakazi gye mukomokaaba nga mugamba nti abasajja twafuuka ekitategereka simanyi abasajja buli kimu ne mukyatakinga ku basajja gasemu mulimu abasajja abagamba abakazi kitegedde so nze nkitwala nkiri both ways ng'omukyala omulungi by the way ambadde neerabire ki senga no wonder senga ow'ababuufu oh my god ku ssente y'ekisajja esaanidde kukola biki ssente y'ekisajja era esaanidde kukomawo mbafumbo kuba ssente y'ekisajja erina okugula ettaka erina okuzimba erina okuwerera abaana erina okundabirira nga nze mukyalawo erina okujja ewaffe oginteekemu wentebalo zibawe ebyaka byo bikolere nze mukyalawo mbere mu mateeka ssente y'ekikazi ekomawa era ekolawa ekikazi nvirayo wendaba nti omwami wange wano yeetaaga omukushingamu kuba tetulaga ate nnyo bakola kyekyo fe tuli bimuli ebirina okufukirirwa owa inaffe tubeera ebimuli mubeera ebimuli naye naffe tuli bimuli fe tusookerwako bw'osiga okwagala n'osiga mu muntu omutuufu naye ajja kuzza laavu okitegedde so w'ofunanga omukyala ategeera oba omwami ategeera n'akuwa omukwano naawe zzaayo omukwano naye abantu abamu babasigamu okwagala oba n'abeera ku receiving end always naye yalingwakwaniriza tazaayo naye ate abantu abamu bafala babeereyo ne bagamba nze omusajja sina kyemu omusajja saamuteekamu nze ng'omusajja muwanti ekyanga oli fala be basinga obungi oba fala mukwano ate oba tolinaba kutegeera kituufu nange nkiddamu ndowooza amagezi gazze oli fala oba fala omukazi akeera mukyami ogamba nze omusajja saamuteeka musente yange omusajja saamuwa byonna bangi ababyogerera mu lujjudde naye wadde eri ngamuteekamu kakapito nga mukuushinga nga jja mu maaso gammwe nga abawabya so gwekola kyolina okukola ku mutima gwo kyowulira nga kikuwuliza bulungi kikujjuza and then ebyalo birekere mukama katonda oli muntu atera okugoberera aba motivation speakers naddala ku social handles betulina olina avaayo ng'ali so inspiration ayogera kino nakiri naye at the same time nga bwadde eri mize eki gy'omanyi ku ba motivation speakers ebiseera ebisinga nze kati nga nze abaana bentera okumotivatinga abangoberera nkola ekyo kyenayitamu njogera like I speak out my experience nti buli kyenayitamu kyengezaako okuleeta omwana omulala omuwala omuto eyegomba sherry alimu okuloza nti byangu baba babisuulira nti mulimu ebimu byoyinza okubikkako naye wabeerayo sayidi endala so nze olimba lwakibana lwagalanyi lwe yagamba nti nali kitabo ekiri open kyemutaasoma kati nze ngamba nti ndi kitabo ekiri open kyenateerawo ensi y'abaana b'obuwala basome from day one okuva nga nnyingira olufumbo era abakisoma bakisoma bulungi ebibuuzo abasinga babiyita neewaayo negamba kanetiko omusalaba kambeera ekyo ate era nejjajjange nantikka era omusalaba omwana ngamba genda obunyisa ensi nti ebintu by'obuwanga gyebiri omwana ono Yeah, tutambula ne Sherry Matovu, I chat with Big Daddy ku Viki Exclusive. Tuli mu kutambula mpola ate nga bingi eby'enjawulo by'osigala nga otegeera bingi eby'enjawulo by'osigala nga okumanya. Olowooza ki ekivuddeyo nga kiremesa abantu naddala abafumbo okuba like ne bafuna issues. Right now nja kuwa example. Tulina Teddy Bujingo. Tulina omukulu Pastor Bujingo. Ndowooza ozo olaba ssaga zaabwe right now Teddy Bujingo
abaana abalina saawa eno omukulu Bugingo agamba nti n'omutima gumuluma aludde okulaba ku baana naye ng'ate mu kiseera kye kimu alina akaseera ke yalangiramu ekikulukutu. That was not stake for me. Nze nganze kubiwulira nga byogera ku mukyala yeah, it wasn't right. Magezi ki yewayiwadde couples as a senga? Couples omanyi tusooka kwekoona tujjukirivuuka bwe tukula tubeerako obwongo waffe ebintu ebipya obuggulibwa obwongo waffe ebintu ebipya batugulibwa ebintu ebipya buli mwaka bweyongerako bw'otategeera oba bw'otakyuka n'osigala emabega oba tewasoma ku internet. So kati Sherry waliwo nange ng'omuntu ensobi ze nayitamu emabega era nfukamira wansi nenzeenenya nenzeegayirira zive ne mu bantu ne mu bwongo zibave ne ku maaso because ffenna tulina bye tuyitamu tulina yono. So ku nsonga y'abafumbo abo emabegakaawo nalinga ngamba omusajja tomumma mwana oba kuwa school fees oba takuwa oba alabire oba talabire tukola ki tomumma mwana at the end of the day asigala taata. And then there is this side eyaffe abakyala bayita mu bingi nnyo kubanga situganye musolokera ku makya ne mufuna differences zammwe mama ne taata which is okay bigera ne bigaana but bwe bigaana kati abaana bana bali wakati omukazi mu ignoring mutekewo omuntu wakati nti kale oba mulamu wange oba yali sister oba yali gundi oba mukwano gwange ono oba bompe tuyogere tutule wansi twogere nti abaana bano baliise bajjanja benze kankole kugwa school fees. Naye abasajja abasinga bagala nnyo okulumya ffe abakyala ate naffe abakyala tukalagana ku baana baffe tunyiigira ddala obusumu ne tusibira ddala obutaddiriza. Kati omusajja agenda natinayinga abaana abo n'agamba kamulumye kamulageko nakutuluguliza kuba natakuwa yadde ekintu n'ekimu ate ffe abakyala tukikwata ku baana tunyiiga obutaddiriza. So kati wakati awo omukyala yagenda n'anyiga simu nenya bye bayitamu saabimanya sisobola kusalira muntu musango naye ng'ekikulu kya byonna obusungu obuliwo nti abaana bano bwe tubanga tufunye ntalo zaffe ng'abamaama ne tata ng'abakulu tubajje mu ntalo zaffe zikosa nze nsolosalawo neŋŋamba kansirikira abaana bange tebaliddamu mulaba tebaliddamu muwuliza oba gwe kyoba oyagala saawa eyo osanyuse ne mukazi wo gw'oba olina nti tetukyayogera omukazi takyankula namunkula byaggwa naye abaana bano b'omulekedde bagulba naye tomanyi esente z'abaliisa azijjawa ayita mu bikyo zifuna abaana balwadde oluusi asuze ku bitanda bingi bye tuyitamu telling you. So obusungu obwo bujja bupayiringa everyday ng'olina abaana booto bano oyita mikyo tandiseemu nuga kale mpoze kino kulwa abaana bange nekino nekiyitamu kulwa abaana bange. So kiruma nnyo ku ssaawa eri ate mukama blessinga nno abakyala we batyo kubanga obulumi bw'oyitamu ng'okola ekitibwa bulumi bw'oweewaayo ng'osaba osembeza nniyeyo n'osaba ekintu ekyo kyanukulwa. So kati maama ojja kukaaba ng'okola ekintu eri abaana bo osabe olwane ofiirewo mukama katonda agenda kujjukira abaana abo abateekeko amafuta ag'enjawulo babeera abaana b'ensonga. Kitegeeza gwe taata eyasuula obuvunaanyizibwa ogenda kuwulira ng'oswala ofiiringa small oyagala okukomawo okuba mu picture y'abaana bo ne wembansi ng'owulira ng'omuzannyo gwe guddira omuzannyo gukyuka ne gukyuka ate abasajja abasinga bwe batyo batera nnyo okufa obubi batera nnyo okufa nga bawuulu nga talina muntu asaanamu wadde akajiko ka sukaali wadde kakiro ka sukaali. So abaami mwekyekenge mwetereze ng'obudde bukyali difference bwe zibaawo mu bakulu abaana muleke nga bafuna ebyabwe bwe balina okufuna ng'abaana zasigala mwana kirungi sebiriimu ebyo I'm still a tender man gentleman singa ajja kwongera okumbuuliriramu. Are you a person and you never love? Oh my God. Oh yeah. Okiwulira. Can you explain love? Going up with what you love. Love is a beautiful feeling. You much money and then love. Kwe kuba nti ekyo ky'owulira eri munno naye kyawulira eri. Love kwe kutakaka kintu. Buli bw'okako ekintu ng'olaba owaayo tofuna. Or you force things like esimu okuba esooka okuba eyokusatu omuntu oyo takuwa nsonga lwaki teyakutte takuwa nsonga lwaki teyakuddidde tewabula geemazima kubanga omuntu gw'oyagala niwe nabeera bize sharing ali mu dduuka lyange netalanyita bwe naamaliriza bwe nti byenkola jagamba weddeneekaana okosi ojja kudduka ngambe omwami wange yabadde agamba ki newe mba bize ntya aliisi oliwo omugambako kubanga abasajja abatwagala batutegeeza bebi ngenda kubeera mu bize essaawa nga 2 I'll get back to you later. Nomanya omwami wange ali bize oba for 5 hours oba for a full day agenza ali bize n'okireka nawe oba okiwulira muli munda nga ne waba
ekigambo okuva ku ssaawa emu oba oba worried communicating bali safe yeah. naye ng'okimanyi nti tali mu kukiyitinga love ogiwulira love it's a feeling si bigambo so mu bimpyumpyu nimirwa kibayita love omusajja yali kwagadde atya omusajja njagala yanjegadde atya naye kumba ku ssente kyekisoboka kati kuleva yange wano tusobola kujja nomatiza omatiza nabigambo njagala olina okunjagala ngaoteekawo ne kubikola ebyokumpa ku ssente kuba bingi ebiri mu mutwe gwange wano ate n'ebigambo mpulidde bingi kati olina okakasa ngaoteeka namu ku ssente negamba That's Sherry Matovu, nsonga za relationship, nsonga za love, ngagezako kunyonyola nga singa. Sherry Matovu gwe manyi endongo yadda. Endongo eyo nali sineezuula mukwano. Nakubanga endongo naye nga si buyite bwange. It wasn't my call. So when neezuula ne mmanya ki ekyokukola, ne mmanya nti omuntu weezuula n'omanya obuyite bwe, buli muntu alina obuyite bwe buye munda mu ye. Though abantu abamu tebakkiriza naye erippa ku Sherry, let me give an example. Omuntu ayinza okulaba Sherry atunze ebizigo, onyiriza abakyala n'abalaba ofunye ssente n'abaye n'agamba kanzigulewo. Tamanyi nti nze ebizigo byentunda naye mabega ewaffe mbajjajjange mwalingamu abaanoganga eddagala ekizigo n'akunya akantu n'agamba olina waneggwa nakuteekawo n'owona. So notamanya nti nze mu mikono gy'abajjajjange mwalimu bweki omulimu ogwo. So tulemenga okulippira abalala, buli muntu muye alina obuyite bwe lwakubanga tonnaba kwezuula. So nali nippira nga simanyi kituufu kye nina kukola. Bwe neezuula ne manya ekituufu n'obireka naye nga okyanyumirwa endongo obeera onyumirwa abayimbi era mbamanyi abayimba bulungi nebegomba nenzina nengamba waawo ono wakabi. muyimbi ki omusajja kyasinza okukubira sofa siri oluyimba n'ogamba waawo omusajja bannange yeka bangi abalina good music nyumirwa nnyo music waayi first of all nyumirwa nnyo yesterday njagala nnyo Eddie Kenzo and David Talo ne Papa Misasemako. Yesterday kayimba ky'owooma bungi alina music naddala eyo music eyo omukadde oyo njagala nnyo music omukadde than music aliwo kati music ewedde oyo yanyumanga nnyo. Kati bw'otunulira industry sofa engeri gy'ezenga etambula ya music yes oyinza okuba nga fona togifokasinzeeko nnyo nti oba ogifunemu kyogifunamu naye akaseera katono kawali giwadde obudde olowooza ki ekiremesa omuyi naddala Uganda wa ekisooka gaba malala ne empisa kubanga kikulu nnyo mu buli bizinesi oba tolina mpisa ne woba oli wakabi okolako n'ovaako wootuuka empisa zo ne zikomaawo nagamba kati kyotunzeko kimala kubanga buli lukya wabeerayo abakabi kati ne bamuyimbi wakabi basooka ne bakuwuliriza nga balina ennyontayo naye webafuna kureplace nga kkiriza buli muntu waliwo asobola okukola ekyo kyokola kuba waliwo n'ababisookamu. Kati bw'otamanya n'ogamba nti empisa kikulu nnyo n'okwemanya ebiseera ebisinga kulina okubaako wekikoma kuba sigwa bawakitandika ate sigwa asembayo so biremeseza bangi okutuuka ku buwanguzi. Sherry Matovu gwe tuli naye yoyo gwoli mukuwulira nga kunyumiza ng'omulaba kunyumiza emboozi emu ku ebyo byendi mukubanga ate tugeza kubanga tuyitamu thulu tumanyi kiki obulamu abutambuza atya. Back to business gyoli mukola otambuza buzibu ki bwe wafunyeemu live mu kutabula ebizibu mu kubeautifying abakyala I think n'abamu bakolako business eno omanyi si buli kintu kitambulira ku museete obeerawo akusanga so kati ekisookerwako omuntu asobola okugula ekizigo naddala abakasitoma baffe abakadde betuludde nabo asobola okugula ekizigo wano n'agenda nakikusa nekituuka mu makkati n'agamba Sherry ebizigo biganye naye nga bimukoledde n'agamba nkomyewo nnyongereremu ka oil bweyongeramu ka oil abazzeemu najjuzaawo kati eyo challenge weeri and then nekirala abantu balina bugumiikiriza asobola otwala ekintu butuufu n'akikosaako 1 week n'agamba bannange nze nga biganye okukola kyenjagala wiiki ejja emu n'akuleekanira n'afuuka ekirala ate nemukamaawo so ebyo mwe birina omuntu okumuwa ekintu nga sikini ye eri hard ate nosooka
n'omuwanga gamba batubuzaabuza nga takugambe kyalagana gashere sagala kutangalamu njagala kunyirira bunyirizi n'omuweebyo ebimunyiriza nagani ate nga seeruse nga sikufaananye najja nga yagala kufaanane mu mwezi gumu abeere nga shere so ebyo byonna tubifuna. Okay. It's not bad to appreciate wewange sitagala ufune entondo it's not bad to appreciate naye nkutunuulidde ko sinjogedde ku byokutabula ebizigo I've seen ladies paka ku bibiri mukama wange togamba nti nalidde sina kulya kweralidde but at least I can see mulimu abakyala boolaba nga waggulu afaana bulala ebigere nabyo nga binakala ebyazo but at least I can see flowing ku bakyala kyekireetera abakyala okumusanga nga ajjudde ebbala nga wabibomboola in fact white dotsy, green vein, stretch marks, ezo zonna effects za bizigo ekisookera akozesa bizigo biki ekyokubiri okwegeziwaza nti nze kyenkola sherry osobola okikola yes temwegeziwaza bwemba nze skin dokitawo kkiriza nkuwa ekyo abantu abasinga ogenda kimuwa akiwunyemu abeera awakanto figitinga yeyonoone ekyala abantu bakozesa nnyo baganya ebintu ebyamangu bwokozesa ekintu ekyamangu kigenda kukunyurizaamu mu myezi ng'ebiri ogwokusatu ogenda kufaanana nga wa myaka nange oli wa myaka I've seen mbaddeko mu incidents ez'enjawulo ne bakyali bange najja nakunyumiza nagana muganda wange nasabukuludde omwana w'omu ogende ku kya stretch marks omwana yenna nga alina stretch marks biki you know stretch marks zino ki ekizireeta okuzaala kiri ekimu ku byo yes okuzaala omuntu omubiri nti guba gubejja bweguti kati wegwepima bakita batyoba guli mu kuddamu bwegugejja ennyo bweguti oba omaze okuzaala mukudda abasinga abali katayi bafuna gundi ezo lines and ekyala bala bakozesa ebizigo ebirimu tubes era bakozesa ebizigo ebirimu hydroquinone so kikuleetera okuba nga kikuleetera white dots ne stretch marks. Kino kyenjogerako ninayo muyimbi omu ye yandaga nti ajja nakuzaala kulw'ensonga bw'anaazaala agenda kudinaturinga akyuke yes stretch marks azifune olususu lufe ebyaba biyita mugaba amweyikire kati ebintu bwe bityo bimutiisa mu bulamu magezi ki golina okuwa eri abakyala nga nakukuuma beauty figure for men bana ifenga wetuli just mubeera mu bantu abatali batuufu zuula omuntu omutuufu kwana omuntu oyo like befriending that person oyo yakuwa ebizigo yakulabirira olususu lwakufaaka alina okuba mukwano gwo nga ne wekiba kyomuga mwana gwe kano kaki like have to be open to that person nti aba amanya buli kakutukako omugamba ate wano waki wakyaganja obugalo waki bukyaliwo buti funyemu wano obusuwa ajja kuba akuliyiriza ekikola ki ekigenda ku sikini we mba mu communicatinga naye okuleka n'obulekanyi n'onyinga n'otondowala n'okola otya ebimu ku bireetera ebyo tojja kudduka ewange okaala emisinde edduke negyogenze naye bakutega ekitimba nga bongere kudda mejinga so learn to talk to that person akujjanjaba omukwane nga bwe mbagambye ebintu bigondo oyiga okwerabirira akolako exercise watch what you eat yoteeka mubiri gwo some exercise lwakubanza sikola exercise manye ekyokukola omanye eddagala lyolina muntu wa buddwiro omutima gukuba bulungi mulamu nkozesa nnyo herbals nywa nnyo amajani w'amajani genkozesa ne detoxinga nerabirira I do steam I do facials nefaako. That's nice. Kati still over the business ngenda okulaba Sherry Matovu nga acrosinze agenze cultural tradition abantu ne bagamba Sherry Matovu kiki kyo atugendedde traditional kiki so kutunnyonnyole ku mbeera eyo nze Sherry Matovu nga wokiwulidde ndi muzuku wa jjajja bamweyana muzuku wa jjajja bamweyana ndi muzuku wa jjajja Kiwanuka oli mwana w'e Masaka okay Masaka so sikyegana kiwuliriramu emirembe kuba kyekinzizizza engulu nze nali ngenze omanyi batera okugamba awo omukazi omukulu okuba ensaasi of course olina okumanya buli muntu alina okufuna okumanya n'okutegeera tonabikkulirwa kibi nnyo naye nga buli muntu yandibadde atafuna okumanya n'okutegeera nga buli woofukamira n'osaba saba amagezi okumanya n'okutegeera
owaayi eri abasajja abakulabako embeera bwetyo wagituukamu nga yagiranye nti mogirowooza teyasika era bangi abakabi abasajja abanneebaza era ngamba oli mugezi. ayishoa Yes. ye ngaakisanyukira nayagala n'okuwasa olwekyo oyo nagaba n'omwana gwe oli mwana wa nsonga kubanga bakimanyi obona omukisa fe abaana b'ensonga like abaana bategeera bajjajjaffe bingi nnyo bye tasobola kukola kubanga eddiini y'obusamize erina empisa ekisookera ddala. Ekyokubiri tuba bayonjo bingi bye twewala okukola bingi bye twewala okulya like tulina empisa kwe tutambulira bingi nnyo nze bye neerekereza kwoza olina okusooka ne weetukuza okuva mu ggwe munda bingi birasobola kutuukako nga tomaze kwetukuza ng'omuntu bingi byolina okwesonyiwa kati abakitegeera bamanyi akakodyo n'ekirungi ekiri mu mukazi eyasamira oba eyeezuula batufiirako. mu nsonga z'okwezuula ezo ez'abajjajjaffe mulimu abantu abamu nga ye bw'oyogera ku ekyo wasooka nalowooza ku mmindi ndibalina engeri gye bakirabamu oli ajja kugamba Sherry Matovu abeerawo awo n'akuba emmindi kati nze Sherry bajjajja bange tebanaba kuntuusaawo awo kuba buli kimu giba mitendera wojjootuuka naye weewaawo bajjajjange tebanaba kuginsaba seetuma oba sikola bampaano oba sikola bikoppe ngendera ku bubaka bwa jjajjange bwaŋŋamba nti njagala akambe n'ekibbo nja kamuwa mwana ŋŋamba nti nze embogo tolindako tompa saagala sijja kwetuma sevga speed nti omwala akikoze nange ekikole ndi mukyala atambuza ensonga zange ku butonzi gy'emikolo gikola bulungi n'obubaka ofuna Little Joe akatundu kano kakuweereza kakunyumire likyali wange Eric kabanyumire kanzube nti muli bulungi of course natambulidde marking eno era nga ndi n'omukyala ate ava mu lunyiriri Matovu kali akana kagadde mitego okay lirya jjajja embeera eno ekutuusizaawa bukyangwa otandika emikolo embeera njesimisa njeyagaliramu njenyumirizaamu kubanga bangi abandi kusegere bendaba benzudde benkyusizza obulamu bwabwe jjajjange sinze Sherry kati jjajjange atudde mu nze kuba nze nina omukono tajjira wano nina omukono ogugabe tasobola sirinyibwako mandwa kukulamula. Yeah, so Sherry, mbadde njagala mu bigambo bitonotono osooka osamarizinga ku nsonga za mukyala munno Kulthum. Omulabye mu mbeera ki omulabidde mu kifaananyi ki how of course kati abantu bafuse judgment bwe kikyoyogera ku mbeera eyo nze no banange ebintu ebimu nze mba Sherry saawa zino nebyebisemere byendabye ebintu ebimu batwandirise cause abantu bakola bingi okuma amaka gaabwe n'akola byonna ebisoboka n'ayita wansi ne waggulu okuma amaka naye ekitali bakiro kino ne bw'oli kirwanira ne bw'oli waalirira ne bw'oli kaaba ne bw'oli egula kiba tekiri bakityo kati omukyalo oyo muwe bimuli muwe bimuli bye I feel for her mpulira nga nina ennaku ku mutima ate nina essanyu gy'ali kubanga amaze n'akkiriza omanyi oligagamba nti abadde mukomera no twetikka emigugu olumu egyo ne gitumenya nga gye gitusibye ate yes ebiseera ebisinga abakyala basinga kugamba bagenda kundaba batya genda kuswala banawulira batya kubanga olumu oprotectinga omuntu nga abali wabweru bonna balaba ekituufu naye n'olwana n'ogamba nga wonoba n'omwana wo nga mukati kampa example bamaama baba n'abaana baabwe waka nga babbi mutabani we nga mubbi ng'era okimanyi nga ne wajja ewaka najja nga bbi enkoko ojja kugikwata osooka ogikasuka eno okweka ogambe tasobola owange tasobola okulewo so abakazi bangi nnyo baabamu tetumanyi byabwe bangi nnyo alwana n'agamba kino ze kisoboka n'okulwana n'okusiba n'akusiba okwogera ku bbaawe ebyabo ebyobujwanga like naye ng'ekiri munda akimanyi naye ekituufu kimala nekivaayo n'ogamba ekimala kimugeva so kyonna kyabadde ayitamu simanyi kiba kigenda maaso mu maka ge naye ngaolugambo tubadde tukulaba yetingana ate nga nze yaliko omukyalo omufumbo manyi at least manyiiko kyabadde ayitamu naye mugumya ffenna abandi tubisanga gwatalina kisanga saba mukama katonda akikuwonya kisabire nnyo akiwonya akuwa obufumbo mukwatagane ne munno ogambye nti yaliko omukyalo omufumbo are you contented woli so much tewaliobereza bufumbo nate gwenina kusamba gown very soon are you for real bajjajja obamanyi
Byebakola bweza. Naye emikola gitambuza. Bweza nnyo. Omusajja wange wa ddiini nnyo, omusajja Muisiraamu. Naye of course nze mukyala we ze singa ababo. Okay. Lwanakomawo wala nangwa mu ttaano. Tujja kulaba. Abadde taliiwo. Taliiwo yatambula mbalakomawo. Ina 1 to 2. Onyumirwa musajja asula waka oba atasulawo? Yawo atamvaako. Takole. Ayinakwongerako ng'agenda n'akola nadda njagala nnyo okufumbira omwami wange. Njagala nnyo okulabirira omwami wange. Nkamudde juice nefumbyafumbyawo ka breakfast biki so ndi housewife. Mbadde ndowooza olimu kiri ekyobutagala kubanjala. Ebyo olusiibirawo olumu kungamba bala naye nze ndi mukyala ne wakiyungu. Abamanyi bamanyi abaze bangoberera nti ndi wakiyungu nnyo. Engeri gye ndi mama nabuzaana. Oba mindset yakula just makiwa person even n'okalamala gabeeramu wano ng'okyali muto naye era nze even before njagala nnyo okufumba bagamba neefumbyafumbya nnyo njagala kushuka ku musajja gwe mba njagala neefumbya naye era ogenda otunula mbooti ekyamama nabuzaana mwekiri osobola okutibbirako emikolo gyemiti ekyo kyama sikyagala kukola lugambo naye nga akasimu nja kakubira nja kuba nize. So just last remarks ekyo kyolowooza kyewali badde otubuulirako oba olekera abalabi okuva ku Viki exclusive ne Baba TV. naddala bakyala kale kasukire ku bakyala abakyala tweyagale nnyo n'oba otuse mu break eyo ne no breaking bw'omutima ogusembayo wekwatekwate wezza engulu ekifo ky'okulowooza okulemera mu kufumba obwo nti bajja kukusekerera lowooza nnyo obulumi obwo bw'otuuseeko nti ate bajja kukusekerera nnyo nga tosobodde kuŋŋanya broken pieces z'obuddango bw'oli mu kutya kino nti onoovaayo bagenda kuseka naye ate bajja kuseka nnyo nga weba breakings olemeddwa okuddamu okukola ki okuyimuka ekikulu ffenna tuli bakyala gwewolemerwa n'ekyomala agenda kyambala ekiteteeyi kyekyoyambadde so ekikulu nti bw'ovuddeyo kyekiddako kiwali ekibuuzo awo okawuka obanga olowoozanga nti nvaayo naye kyekiddako kyobola aba tonaba kwesobola nga mutuufu olaba ate bw'onoovaayo genda fuuka kyonzi kubanga wali ate abakyala bagiving up kulwayo byalabe ku social media kulwa speed era ku social media naga olaba gundi yakikola nange nsobola najja avaayo ne bimutabukira n'afuuka ekizibu n'amalako omuntu gy'avudde emirembe kwegamba nga tasobola n'afuuka kabuyo so abakyala twekolere tukole nti at least ebintu bibiri omuntu gwe bakyaye nga mwavu tenkanakana nakyayiddwa nga tinamu akasente ke ojja kusobola okwedabirira ojja kusobola okufaayo nti kino kankyeko nayo ne batrip ojagamba kagendeko edubayi temugenda tumerawo omeza ati no tulina okukola kukyo okukola tulina okukola kati omusajja wajje buzzi akwongeremu capital mu business oba gemukyala wange saagala mukazi akola naye nga business weri etambula tutekemu abaana bakole naye ngaokimanyi olinayo ekikyo a quick one and the last one. Yes. Owomerwa nga ali mukaveera oba No. Nice one, Big Daddy MC is my name. Just follow on YouTube, Viki Exclusive, Baba TV, Facebook, Big Daddy MC, TikTok, Big Daddy MC, Instagram, and everywhere. Mbagala nnyo, a nice new week.